Hello, bamikwana abalungi abaagalwa musiibye mutya kansubire mu bulungi mwebale mwena abasubscribinga ku momo VIB'Z mwebale kusharinga mwebale commentinga mwebale kuba video zange likes mukola kyakabinyo bamikwano baagala nnyo era nsaba Mukama Katonda anyweze emirimu gy'emikono gyammwe agiweerezenga omukisa nammwe abanjagalire nga bwe munjagadde. So olunaku lwaleero mbadde ndaba amawulire agagamba nti Bakadama 1500 olwaleero era terunaba nakuziba naye olwaleero Bakadama 1500 bavudde Uganda okugenda mu ggwanga lya Saudi Arabia. Si mawanga gonna nti oba bagambye nti Dubai wawa nedda eggwanga eryo lumu lyerigenzeemu Bakadama 1500. Mbaaniriza bamikwano mu nsiko y'Obwakadama naye nze mbadde mbasaba bamikwano buli omu oyina gy'ovudde buli omu tuvudde mu maka g'enjawulo muvudde mu maka g'enjawulo era kati saa zino ngamba mmwe abazze abapya muvudde mu maka g'enjawulo gwamanya ebizibu by'obadde oyitamu gwamanya mbeera ki ekunyigiriza okugamba nti kangende ku kyeyo. Mbadde nkusaba totuuka eno ate naawe n'ofuuka kintu kirala. Mujja kunsonyiwa nyinza okuba nga nkozesamu olulimi olubi naye Bakadama social media egenze n'ebafuga naye nandibadde nsaba nti mmwe ababa bavuga social media kubanga omuntu atiristo obeerako n'ekyama kyo n'oyomba ne mukamawo nakyo ekyo n'okikolera vidiyo. Leero olidde omuceere nagwo n'ogusooka n'ogukolera vidiyo nga bw'olidde omuceere oba nga mukamawo bw'akuwadde omutono. Nze ndi Kadama naye waliwo ebintu ebimu Bakadama bye mukola bye ntasobola kukkiriziganya nabyo. Ekifo kye mwandibadde nga muvaayo musomesa abaana bano abapya abazze n'omugamba ekiyumba tukola bwe tuti wano okola bwoti ne bwoti wano okubawo endobo wano okulola okusa omukozesa bwoti ne bwoti ne muwabula abaana no basobola okuyita mwene embeera gye tuyitamu oba n'agenda okutomera ekintu ng'akimanyi nti wano mukwano gwange yangamba nti bwe ntuuka ku stage eno mba nyina okusala panya mpite mu kkubo eddala naye mmwe mubeeraawo byakukola vidiyo ezitaliimu ze mujja kunsonyiwa sina muntu gwendumbye n'omu era nze sisobola kukkiriza okulumba muntu yenna nga nze omuntu sikyagala naye njogedde nti abamu ekisooka abamu mubikola abamu bibasanyusa naye nga nze waliwo wengamba nedda wano ndi mukazi wano nze mba nswala waliwo ekintu kyerabira ddala nga nswala nengamba no kino sobola kukiteeka ku mukutu. So n'olwekyo mbadde mbasaba mukwano gyange mmwe abazze mu nsiko y'Obwakadama manyi ki ekyakuleese bw'oba weetaaga amagezi buuza mikwano gyo nkole ntya wano oba gwe eno embeera bw'oba wagituukamu wagiyitamu otya. Tuyambe mikwano gyaffe basobole okuyita mu gino emyaka ebiri gye baba basayininze okukoleramu naye temukkiriza social media n'ebafuga egenda abafuga abamu mmwe mufokasinga byakugamba nti enoonya likes postige ku TikTok nkole likes naye teweebuuza nti gwe kiba kikuweebuula ng'omukazi. Ebintu bino bye tukola temulowooza nti bikoma wano we tuli bitambula bituuka ne maka gaffe eyo era biterekebwa bigenda kubeerayo ne bazzukulu bo babirabe mu biseera by'omu maaso. Bino bye tukola temulowooza nti bigenda kubeera nga obutabo bwa exercise book bwe twakolerangamu nga tukyali bato
oba wakola biki oba wakola biki ebyo ne bisuulibwa kati tokyamanya nti oba P1 oba wali okola otya kale nga gwe oyinza okukirowooza n'ogamba naye nali musiru nali sikola bulungi okitegeera naye kati essaawa zino tewali amanyi nti wali okola bubi oba wali okola obulungi naye oyinza okugamba omuntu nze nali nkola obulungi naye nga talina kyalaba ekyomulaga nti ono P1 bibino bye yakola bibino pozi ogamba omulembe gw'ennaku zino kati ebimu osobola obufunayo mu masomero nga babitereka gye ebiri eyo naye kati ffe ebiseera bye twasomeramu P1 P2 ebyo biba byagwawo dda naye bino ebintu bye tukola ku social media obikoze ng'olina emyaka 25 manya nti n'oba obeera n'emyaka 9 muzzukulu agenda biraba so y'ensonga lwaki mbagamba ba mikwano Bakadama abazze kukola mufokasinge ku mirimu gyammwe ekizibu kyolabira dda nga kitwala obulamu bwo osobola okwebuuza abantu ne bakuyamba naye so si buli kantu sikoolidde sikooyambadde nti kona okugenda kapositinga kona okugenda kwogera nga gwe nalaba aposti agamba mbu mukama we ali mu kuyomba naye omaze wiiki nga tonaaba nze nange oyagala kundagira mbu umale wiiki nga sinaaba ikisoke tekiba kirungi kukugamba mu tolina kunaaba naye ekyo kisolvinge nga gwe omuntu so si kukiteeka ku mukutu kukiteeka ku social media buli omu yenna akulabe nedda tekiba kirungi era nze mbabulya amazima nze twali omuntu n'obwabaani ntagenda kumanya mbeera yonna gye mbiseemu ebimu nsobola n'okukulimba naye nga alina bye neebiikirya nga nze omuntu naye ngamba bino byange nze alina okuteeka obimanya nga nze kubanga nze abiyiseemu bwe nkyogera ekintu kino kigenda kunswaza naye baanammwe abataswala mwabaaki mubeeko okuswala ogambe nedda kino kigenda kunswaza kubanga nze mbabulya amazima ndi mukazi mukulu so okugamba nti nze nzibye soda wa mukama wange kati ng'ekyo nkiteeke ku mukutu nti nabye soda biba binswaza omukazi omukulu kati mutabani wange agenda kulaba nga maama yayogera mbu yabba soda wa mukama we ebintu bwe bityo so atakuumira mpeera bankuumire mubeere bulungi muheraba